mwasobodde okubatenga mungamba nsobola okubatenga mbatuusaako amawulire ag'omubaka wammwe kuba eno ye rediyo yokka etuuke wammwe kasensero etuuke kakuuto yonna mu bitundu ebyo era omukulu Geoffrey Lutaya twasobodde okubatenga twamufunye okutandika ng'alayira yarayidde mu luzungu bannange wulira wuno. I, Lutaya Geoffrey, swear in the name of the Almighty God that I be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I'll preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Lutaya Geoffrey, swear in the name of the Almighty God that I'll give faithful service to the Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Aya basi. Awono Geoffrey Lutaya nena asobola okubatenga yamaliriza okulayira. Nono mukulu kambaweeko katini eyakava mu America mukwano gwaffe Mr. Update yakalayira eddakiika ntini nnyo sooka owulye ku live eno mpolampola nga bw'eri maaso akadde kano ng'alayira Segirinya. I, Segirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I, Segirinya Muhammad, swear in the name of Almighty Allah that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Uganda. So help me Allah. Aya basi yembeera bwesobodde okubatenga etambula ye munywanyi waffe oyo gwe bayita Segirinya Muhammad naye asobodde okubatenga amaliriza okulayira nga yakava mu America ekirwadde kibadde kimubala embiriizi naye asobodde okubatenga agamba nti ogwa Parliament siyinza kubatenga ngusubwa mu nteekateeka ate nga bagenda kuba tebalonda sipiika ate nga akasente kangi nnyo akali okutambula mu mbeera nga bwetambula tuli ku munywanyi waffe gwe bayita Geoffrey Lutaya yemaliriza okubatenga akuba ebirayo eyo yasobodde okubatenga asuubiza abantu bagenda okubatenga akiikirira bwagenda bakolera ebyenjawulo omukulu ono era kyasobodde okubatenga asookerako ayaya omukulu Lutaya ono kyasobodde okubatenga abategeeza ayaya yategeezezza nti agenda kutandikira ku bantu b'ekakuuto waliwo abantu bali e Kasensero oluguudo lwe bayita Kyapa Kasensero abali mu Ttome abali weeyo ne Kasensero oluguudo lwamwe ntulufa nnyo ennaku zino amazzi muyisawo na trakita mu luguudo olulamba mulimu kati batambuza maato agambye bw'ati Geoffrey Lutaya yatandise okukola wulira omanya nti ku ddakiika eno mbadde sinalayo nabadde nakubidde dda minisita wa wax nanzikiriza okwogera n'abantu b'ekakuuto abantu b'oluguudo olwo Kyapa Kasensero naŋŋamba lugenda kuteekebwa mu birowoozebwako era ne mubuuza nkyogere nkibagambe naŋŋamba kibagambe nti nkugambye bwe nti kuba nze office njaziyingirangamu ezikola ebintu ebyo byamba abantu b'ebaffe politics mulala n'obuweereza bw'abantu baffe. Aya basi ndowooza ab'e Kasensero muwulidde mujja mubanja bagambye nti agenda bakolera oluguudo olw'Ekyapa Kasensero oluguudo olwo bonna bazze nga basuubiza myaka na myaka okuva ku ba MP katulabe Geoffrey Lutaya ye agambye ajja kubatenga abayambako mu nteekateeka eyo wano nno basobodde okubayabadde ne mukyala gwe bayita Irene Namatovu basobodde okubatenga beebazezza omukulu gwe bayita Bobi Wine yabagumizza nnyo nti n'abategeeza tebalina kubeera mu katengo. Ulira Irene really saagala kulimba eyo moment bulijjo gye nalindanga kubanga banange saagala kulimba ebintu ebyo tebituukikako ekintu ekyo si kyangu era nze nsiba nkiddamu nti ekitiibwa ekyo kiva wa Katonda kubanga ffe baani Mwami Lutaya okubeera honorable w'ekakuuto nga yagenda okukiikirira kakuuto nzaani mukyala MP mukama ekitiibwa ekyo kyanyongeddeko so kati ekyo nkyebaliza Katonda ate nga nze manyi nti tukikoleredde ddala era bambi twebaza buli omu ataddemu obwesigwa okusooka nebaza abantu b'ekakuuto bannange sisobola bebaza nga nyimiridde kubanga mwateekamu obwesigwa Mwami Lutaya mumutaddemu obwesigwa era tubakakasa nti Mwami Lutaya agenda kukola agenda bakolera era temujja kugwamu maanyi era nenebaza ne principal waffe yebale tuzzaamu maanyi abadde nga atuzzengamu amaanyi temutya mugwemu obutengo
mubeerenga muli kugamba abadde amuzaamu naddala mwami Lutaya kuba akimanyi nti muto mu byobufuzi so kakati yawuliriza ekigambo kya mwami Kyagulanyi otwebaza otuzaamu amaanyi. Aya basi mukyalo Irene Namatovu nga yeebalizaako abantu b'e Kakuuto abeebaziza mwena abasobodde okubatenga balonze omubaka wano nno omukulu Geoffrey Lutaya asobodde okubatenga akakasa abantu b'ekitundu ky'ab'e Kakuuto mbwagenda kuteesa wadde nga bagamba nti musirise agamba nti ye agenda kubateeseza. Munange bwe olaba wali emifumbi ate waliwo moment nga baagala ali wansi kati awo ojja okundaba oyinza obutandaba mirundi mingi naye emitono gye naavaayo nja kuggusa ensonga ojja kundaba nga nnemera ku nsonga ntambula ngigoberera mpola ogirabe engiku. Aya basi nawana abategeezezza nti mwe abayimbi abamwesibako nti agenda kwogera ku bya corporate agambye nti agenda kukiikira abantu b'e Kakuuto bokka. Ayaya abayimbi mufudde corporate mu Uganda teyinza kujja kizibu nnyo akadde kano. Omukulu Geoffrey Lutaya wuno nga ategeeza abayimbi abagamba nti abayimbi bagenze mu parliament bagenda kulwanira corporate ajja kwebuuka. Nyimba misana constituency ngendayo ku weekend Friday Saturday Sunday ekiro bwe nyimba emisana bwe mbeera mu parliament okusobola okwemanya nze ndowooza corporate tetereera mu parliament kweteekawo eri tulina kusooka kutereeza wansi ne boonaasaba omuntu amategula amalungi ng'enjuyo terina musingi amategula gajja kugwa naye tujja kusooka musingi tutereeze mpola mpola ekirungi n'abayimbi obukulembeze tutandisa obufuna nze nzikiriza nti buli baako obukulembeze bakola bulina kye bujja okubaako kye bukyusa era saagala kucriticizinga bukulembeze kuba buyijja kubaako kye bukyusa tujja kugenda tugoberera mpola n'ekyo bwe kinaatuuka naye nga saagala okimmanje mangu kubanga nze omugugu gwange baba posting okusooka be bantu b'e Kakuuto be bantu mu parliament era saagala kulimba nti ogenda kutuuka wali omanje nti nga tetukulaba bw'oyogera ku copyright nsooka abantu b'e Kakuuto nange kennyini ndi muyimbi naye ate abantu meeyo si bafamire yange. Aya basi omukulu ono embeera nga busobodde okubatenga etambula Lutaya nga bategeezza abayimbi temuddamu mwesibako mbwagenda kwogera ku bya corporate wano nno mu mbeera nga bajaguza wasobodde okubatenga n'omukyala gwe bayita Nice Yesije abamujjukira obulungi gwe bakubira kayimbako Nice and Lovely asobodde okubatenga avaayo neyeebaza abantu b'e Kakuuto ono nno naye mukyala wa Geoffrey Lutaya ye bw'atugamba era ng'agamba wuuno sooka owulire nga yeebaza abantu b'e Kakuuto sooka owulire emboozi. Wanji boss. Agamba atya maama namba atya? Maama namba atya mulungi mpozi mweyo. Nga wambulako bannange. Nga wendi wano nno. Muli mu mikolo. Emikolo twagimaze. Emikolo gyatambudde gitya naye? Ebintu byanyumye kasita twalayidde. Mwamaze okulayira? Era mbadde nkubirako weebaza abantu b'e Kakuuto eno kubanga olwawo. Abazange abantu b'e Kakuuto nga mwebalire ddala weewale kulonda omuntu omutuufu. Omusajja yajja bakolera temwagala. Okay. Tebo. Naye nga Nice ogamba otya? Nice mulungi. Talina tabbu. Muwala waffe ali atya? Era ni mulungi naye ali wano. Ali musanyu jereere? Ali musanyu jereere muwala wangu nalebo. Aya basi ndowooza owulidde ye mukyala we gwe mwawulirako emyaka giri Nice Yesije naati ate omwami yafuuse omubaka mubuuzizza ate ku parliament kati twakulabye wulira ye agamba mbu ye talina kajanja nga bano ababaddeyo ab'engabi mu balina akajanja. Nabadde nkulinze ku parliament okulengera saakulengedde. Omanyi sirina kajanja ako. Tolina kajanja? Wabula mwana gwe Nice. Tolina kajanja? Twayingidde parliament kati sizibwa naabula nga nkokona ku parliament ku geeti dududu pizeriwa. Waakiri onajja e Kakuuto? Nejja e Kakuuto neebaze naye bandi beebale gyonna nga biri awo tuve mu kusaaga beebale nnyo beebalire ddala. Okay. Beebale kulonda omuntu omutuufu Lutaya musajja mulungi okusobola okubakolera. Okay. Anaatukolera naye aba e Kakuuto? Bakolera. Oyagala bamuwe ebisanja nga bimeka gwe Nice? Singa afuna ebisanja nga bina. Bisanja nga bina? Bamuwe ebisanja nga bina obutabaka gwako nga bamwongera asooka atereeze bulungi Kakuuto yonna. Ye omwana nga temumuzzaako bannange? Omwana tuzaala nga bazungu. Ndowooza ekisanja kino nga bw'anaayingira ekisanja tunaafunayo omwana ow'obulenzi. Ndeka nze omwana gwe mbaako. Aya basi ebadde emboozi na Nice Yesije ng'atunyumizaamu mu mboozi
n'omubaka MP Geoffrey Lutaya ate yamuzalira omwana ow'obuwala bamuyita Nambatya Melanin. Ebyo yasobola okuba nga mutuuma erinnya oyinza okubuuza mbu ate nalijeewa Nambatya yeddira ki ate Lutaya yeddira ki. Omukulu Geoffrey Lutaya ategeeza nti wano okuyimba era agenda kusigala ng'akyakuba endongo obudde agenda kuba buyina. Obudde obuyimba ngenda kuba nabwo nnyo era nze nkugamba okuyimba kyekintu kyange kyenfa nakyo. Ngenda kusigala nnyimba ate nnyo kubanga okuyimba tebannonda bulonzi. Kuno okulonda bakulonda ate enkya ne bawonga. Ne mu kuyimba nazaalibwa nakyo ate nina chance nti ne music wange takula. Nti okuyimba sisobola kuvaako kuba gwe mulimu gwange omuzaale. Bino balonda bulunzi abagizi bange bamanye nti nze ngenda kusigala ndi muyimbi wadde parliament ngirimu nayo. Aya basi Geoffrey Lutaya wano atutegeezezza nti pata agenda gitandikiza wa agenda kutandikira mu kusaba abategeezezza nga 3 wetumalira okusaba ng'endongo etandika ayina viba sound ate egenda kubeera egenda kusooka okuba tugenda giyisa mu kusaba tugenda kuteekayo okusaba emiti ebiri ng'ennaku z'omwezi 30 tugenda kwogerako ne babishops nabaki bonna abali owamyoyo bajje batusabireko efe gye tujja okutwala nga pati. Ye mukulu oyo gwe bayita Geoffrey Lutaya ng'atubuulira ku mbeera nga bwegenda okuba ate ng'etambula ategeezezza nti omukyala gwe bayita Irene Namatovu ye ebigezo byamugwa era ayinza obuteesimbawo. Ekyo kimenyewo nakimanyi points era yansingako ndowooza 2 n'ayita tenze ebbiri ezo nezinnema. Kyannema bwe nkituuma kugwa kansirika ekyo tetugendayo nnyo kuba nja kwogera ebisiiga kati tusirike ekyokugwa kimenye sako kimenyewo nkiyite n'abanga agwa oba n'aseerera kale tugende n'ekyo munnange kigambo kiri yagwa ekigambo yagwa ekyo njagala mukibeereko kubanga kyekituufu ani yamusuula kuva wano tagala ndowooza ntera ebintu ono ansobedde. Embeera nga bwe sobodde okuba ate ng'etambula nga tukyagenda mu maaso abakulisaako omukulu gwe bayita Geoffrey Lutaya kwe kuli n'omukulu gwe bayita Ronald Mayinja ne bannange bagamba nti ku mbaga tekubula musiiwuufu naye Geoffrey omukulu gwe bayita Ronald Mayinja asobodde okuba ate nga alabiseeko asobodde okuba ate nga azze okuba ate nga yebalizaako abantu b'ekakuuto wadde teyajja kuba ate nga amuyimbirako wadde yali awagira oli ate Geoffrey Lutaya gwesobola okuba ate nga ajjayo mu parliament. Ronald Mayinja ayagala kudda bantu atandise bw'ati okuba ate ng'agamba yeebaza abantu bonna abo balonda mukwano gwe Geoffrey Lutaya. Muganda wange oyo mwozaayoza okuba nti atuuse ku buwanguzi kubanga ebyobufuzi si byangu bayinza okuba nga beesimbawo bangi ne Mukama n'awanda ku ye eddusu n'amuwanda yes n'olwekyo ne bwe ndaba ne gye tuvudde yonna leero okuba nti is a honorable ekyo sooka ekitiibwa n'ekiddiza Mukama era naye mwozaayoza olw'okutuuka ku buwanguzi obwo n'abamulonze bonna beebale okulaga nti music industry ekuze abantu bategeera basobola ntukiikira kubanga emabega wali twajeregebwanga nnyo dongo n'ekirebo kiba kitandise abantu okukkiririza mu industry atukiikiridde bulungi. Aya basi Ronald Mayinja wamwe yakuba akayimba muzeeyi tumwongera akalulu era Ronald Mayinja asobodde okuba ate nga ayogera ku mukwano gwe ne Geoffrey Lutaya agambye ekyekyamugaana okujja ekakuuta ab'ekakuuta muwulire ekyagaana omukulu Mayinja agamba nti baali bagenda mukubirayo oba n'omukulu gwe bayita Geoffrey Lutaya akalulu kaaliganye wulira. Mugane waliwo emyaka gy'otuukamu nga tokyayinza kufuna mikwano mipya. Lutaya navubuka naye twava buto nga mukwano gwange. Ekisooka ekyokubiri muliraanwa wange, ekyokusatu nkoze naye, ekyokuna muyimbi munnange. Enkolagana yaffe bambi musajja mulungi era tutuula nitukola ki twogera era bwe yali ng'agenda mu kampeyini ze kyenzijukira namugamba mugane nkwagaliza buwanguzi kimanyi nti ogenda kuwangula naye nze okujja eyo kibi ekyo nga ntya Katonda nakimugamba namugamba nze kati okuddamu ne bandaba naawe kiki kibi kijja kuttira obululu kubanga abantu baffe tuli tusiga bya bukyayi tobeeranga eyo prayers zange nkusabira okole ki oyitemu ekyo nakirimugamba nga muntu nemugamba ku kyendaba ogenda kuwangula naye nze okujja nti bakola anything kibi naye kijja kudi campaign nga bajigamba walidde olwaki oline Mayinja okufuna bulungi n'olwekyo kkiriza nti nkusabira genda era era yesaala kyekintu kye nasembayo okumugamba and up to now bwe yamaze okuwangula we talked ne mwozaayoza yes ne tumwozaayoza ne tunyumyamu aya basi abuukira etokota Ronald Mayinja wuuyo kadi azze wa Geoffrey Lutaya ate nga luli yali tamuwagira
newebuuza abantu ki kye baagala wabula asobodde okuba ate ng'asibirira abayimbi bonna entanda abayingidde paliamenti abategeeza nti mulina kukolagana na pulezidenti Museveni kubanga ssente zonna era yagenda okuzibawa ne munaakola mutya Ronald Mayinja wulira nze ndowooza kyalibadde kirungi kubanga kati naggambye nti kati njogeranga mazima kolagana naye musobole okutereza ebitundu byammwe kubanga buli kyosaba kaguba omusaala tetulimbalimba kaguba omusaala ogukusasula era yagusayini kati gwe jojja ssente lwaki toyogera naye nti ekkolero ndisaba baliteeke wano kubanga teri muna member parliament asobola kuzimba kkolero ekyo kimu teri member parliament asobola kujja makolero namave n'agatwala ewaabwe ngono takoze eki nga takiriza kati politics w'obukyayi tumuveeko aya basi ndowooza muwulidde yali atusuubiza nti agenda gomba west n'atandika peace for all paka akadde kano ali mu kwekubagiza omukwano gwaffe oyo gwe bayita Ronald Mayinja agambye nti azeeyo wa Geoffrey Lutaya oba oliawo wano nno Geoffrey Lutaya ng'akyalayira twasobodde okuba ate nga tunyumyamu mu mboozi ebbandi yaffe ekyaliwo wano nno wetegedde nti The New Eagles yo yagwawo ddala omuyimbi mulimu omuyeka mulimu abayimbi babiri Irene ne Lutaya ne mwana muwala gwe bayita Bettina wulira nga batugamba wadde nga Lutaya badde tayagala byogera Irene yabyogedde bandi weeri era bw'olaba Namatovu n'eraba ne Lutaya already band already bw'oba olina zino engoma ennene bbiri kitegeeza bwe twasobola okugrumingira bali ne bambuka kitegeeza tulina n'engoma ennene ate ze tusobola okugruminga naye nga sofa mu bandi ya New Eagles tulina Bettina Namukasa akyaliwo ate ng'era tulina n'abaana abalala lwakuba nti tuli mu covid twawuma kya bandi olwaleero olunaku lwange nebyofuzi byange olunaku lwa bandi nja kubayita njogere ku nsonga za bandi naye ku ddakiika eno ndi ku buwanguzi bwange excitement ya buwanguzi bwa naye tekijjaako nti muyimbi true naye kati olwaleero luno mulumpe nga ndi mu ssanyu lyange lya byabufuzi ate essanyu lyange lya music nalyo mujja dimpamu olunaku ebe muŋŋamba nkya aya basi ndowooza owulidde ebbandi yo yaggwawo kituufu Irene abadde ayagala okutulaga amazima Lutaya ate ng'anyiga wabula abantu be bakuuta omukulu Lutaya wuuno ng'asembayo abategeeza ab'ekakuuto kye mbagamba nti nze omulimu gwe nabasaba mugumpadde nswale maaso gammwe oba nkole kye nabasuubiza ekijja okujja amazima kye mmanyi mugenda kakasa nti mwalonda bulungi saba Mukama abampeere kye musinga